abange gwe okyajjukira Princess Sheila Envanungi ye woba okyamujjukira osinga kumujjukirako ki oba osinga kumumanyako ki era bw'obanga ebintu ebyo obimanyi kansubire nti nno omanyiiko ne zino story ezatambulanga nga bagamba nti omukyalo ono musambwa era nkimanyi wawulyako ne stories ezigamba nti emisambwa gyabalangira gyamuwasa era nkimanyi wawulirako nti obulungi bwe bwayina lwansonga musambwa nze nno nawulirizanga nnyo stories z'oyo mukyala era nga mbirawo ne neebuuza ne ngamba omuntu okeera otya ku makya ne bakuzaala ng'oli musambwa nga mbirawo ne ngamba ekitegeeza n'omusambwa guli bwe guti lwansonga buli we baayogeranga abantu abalungi ng'emisambwa baagerezanga kunva nnungi ono buli we baayogeranga obulungi okumasamasa okuwunya obulungi omuntu ali perfect ng'omusambwa baagerezanga kwono mukyala era nze ekyandeetera okulowooza nti yes omukyala ono yandibanga musambwa ekyandeetera okulowooza ne ngamba yes omukyala ono yandibanga tali yekka era munnange nze n'ennyimba ze nali nzitya naye ku luno omukazi ono amenye silence over ko accusations ezibadde nga zimukolebwako naddala emboozi ze ez'okuba nti nno musambwa emboozi ze ez'okuba nti nno yafumbirwa emisambwa emboozi ze ez'okuba nti nno effamire y'olulyo olulangira mwava yamusingayo ne bamukolerako ebyambiyone ne bimuleetera okubeera nga yeeyisanga emisambwa ne bimusiba n'obutazaala olunaku olwaleero atubuulidde ki ekyaliwo na lwaki yaleetera abantu fiya mu bulamu bwabwe nti nno okubakkirizisa nti nno musambwa tugenda kumanya lwaki yakikola bw'atyo n'aleeta okutya mu bantu n'atandika obbalowoozesa nti ye mukazi wa misambwa gye girina okumwagala igwe okirowoozaako ki katugendeko mu butambi obwo nga sinnabuteekayo yenze Sheila Adita tonneerabira ate era teweerabira channel eno gisubscribingeko okwate ku notification bell buli video gye tuteekayo nawe ebiringa ekutuukako bulungi nnyo ate era video oba omaze oziraba commentingaawo kituyambako okumanya kikyobadde olowooza kituyambako okumanya gwe video ozitwala otya ate era bw'oba olina kyowabula era tuwabulemu tujja kubanga munnange era tukuwuliriza katugendako mu butambi bw'ono omukyala tubadde tulinda bulijjo atunnyonnyole lwaki abantu bamuyita musambwa katugendeko mu butambi nze saagala kundaba bwereere bwange kyekyalowoozesanga abantu nti emisambwa gyampasa kubanga buli muntu eyajjanga okunkwana nga kasita ayingizaamu tugende twebake awo nga biganyi ne bagamba alabika alina ekikyamu nga buli anjagala kaafa musamba gwampasa emisamba gy'abalagira seetaaga kakasa bantu nti bannange enzaala abaana baabano nedda naye gwe kyoba omanya nti nze omumbejja nva nnungi nnaalongo kitegeeza oyina abalongo nze ndi nnaalongo nze siwa mubiri gwange muntu kuba mpadde ssente so nze saagala kukozesebwa mpa omubiri gwange ekitiibwa kyekiŋŋaana okkunama ndi mukazi eyakula obulungi lwaki siraga mubiri naye ekiŋŋaana ekyo omubiri guno nguwa ekitiibwa wateekeddwa okubaawo ensonga enzigisaako engoye zino ate eteekeddwa okuba nga ya mugaso saagala onammanye n'onammanye n'oli ammanye nze binswaza kale sikirabamu bulungi okwanibwa kiryokke kuba ndi mukyala nina okwanibwa naye okukkiriza kitwala nze banjagaza President Museveni banjagazaako kabaka wa Buganda, can you imagine? Kati olaba bakwagaza abo. You know, kwegamba nentuka ekisera nengamba oba babanjagaza. Naye nze seegaana Professor Bukenya mukwano gwange. Naye ng'eggulu ye mujulizi. Katonda abeera omujulizi. Mwami Bukenya tamanyi nkula yange esukka ku fesi yange. Era ng'abasajja abalala be bazze banjagaza. Bantu kanki bagambe. Kamba tunire ne mu camera mbagambe. Tolemwanga okukola ekintu kyonna oba okutwala eddaala lyonna kubanga otya abantu bajja kwogera. Kookikole bajja kwogera, kookireke bajja kwogera. So okuva awantu w'oludde tekitegeeza nti ogenda kugwa. Kitegeeza obumanyirivu bw'ofunyawo bulungi nnyo n'abalala genda obubatwalire obwongereko awalala. Ekibaleetera obutakuzibwa ku mirimu, okutandika okuzannyisibwa, obutalabibwamu makulu. Buli muntu lw'owa awantu batandika okumanya nti waali. So capacity obusobozi bwo butandika okubwanga tebukyalabibwa nnyo.
saate bw'ovaako awantu awamu w'omanyidde n'ogenda gye batakumanyi ebintu bikyuka embeera zikyuka n'okutegeerako kukyuka. Katonda yatukola nga tatuwadde kayumba kamu ffenna mwe tubeera, yatukolera ensingazi. Kati bwe neesiba obutambi obwo ndowooza mubulabye bulungi nnyo era kansuubire nti nno mwenna abaaliwo ku mulembe ogwo emboozi ezo mwe zaatambulira Sheila Nvannungi Musambwa, omukazi ono Musambwa, Sheila Nvannungi Musambwa, emisambwa gyamuwasa olw'obulungi bwe bonna omukazi ono misambwa gye gimweyambisa, obulungi bw'ayina misambwa gye gimuyambako okumuwa obulungi obwo. Buli kyonna Sheila Nvannungi kye yayinanga bannange nga naawe toyinza butakkiriza nti nno guno musambwa. Yes, kubanga omukazi ali perfect mulungi takaddiwa ayina eddoboozi eddungi. Yoyo omukyala eyalinnyanga ku stage abasajja ne bagweri ne bazirika. Ye mukyala eyalinnyanga ku stage nga buli musajja ayagala amukwateko mu ngalo. Ye mukazi eyalinnyanga ku stage abantu bonna ne bavunnama ku bigere bye ne baagala okubanga babisabirako nga balowooza musambwa. Eyo fiya yagituteeka munange nakula mmanyi nti omukazi ono ebyaddala musambwa. Nze era nakula mmanyi omukazi ono ebyaddala aliko ekintu ekitali kituufu. Era nenkula nga mmanyi n'engero zonna ezimwogebwako ebigambo bye bamwogerako nga mmanyi bituufu musambwa, era nga mmanyi ne babaabe mu misambwa, era nga mmanyi nti nno n'emisambwa gye gyamugaana okubanga tazaala. Engero ezo munnange twaziwulira oba story ezo twaziwulira ne zitukwata mu bwongo until today. Lwavuddeyo n'atunnyonnyola n'agamba munnange ebintu ebyo tebyali bituufu, munnange ebintu ebyo baayogeranga bikyamu, ebyo bigambo by'abantu. Ensonga entuufu lwaki nakolanga ekintu bwe kityo y'ensonga bweti ne bweti ne bweti. Nagaananga abasajja okunkozesa, nagaananga abasajja okunteeka mu loogi olw'okugaana nga bo balowooza munnange nti ndika ekikyamu. Era y'ensonga lwaki abantu batandikanga n'okuntya nga balowooza ndi musambwa, abalala nga bagamba emisambwa gyampasa, abalala nga bagamba gye gyaŋŋaana n'okuzaala. Naye nze nali mukyala ali very fine. Nze nateekako obuteesi stop ku ebyo bye abantu bye bakola abakyala abayimbi mu industry. Kyova olaba ebyo ebigambo byonna byatambula. Tujjukire nti nno omukyala ono Sheila Nvannungi y'omu ku mukazi eyalondebwa okubanga yasinga obulungi mu Africa yonna. Kankakuddiremu omukyala ono bamulondako okubeera nga ye mukazi akyasinze obulungi mu Africa yonna. Deni ne kuddako omukyala gwe bayita Mariam Ndagire. Beba abakazi ababiri abayitamu ku mpaka ezo ebiseera ebyo. Era nga bwe baagala okugeraageranya ku mulungi bakugamba oli mulungi nga omumbejja Sheila Nvannungi, oli mulungi ng'omumbejja Sheila Nvannungi. Bannange mwana gwe oli mulungi nga Princess Nvannungi. Kati nno yoyo Nvannungi abantu abasinga naddala gino emyaka emito nkimanyi n'erinnya eryo likyavuga omumbejja Nvannungi, omumbejja Nvannungi. Abamu nga temumanyi Nvannungi yaani, okuleka ffe abaliwo okwoga omulembe obuyimba bunene we bwakubira dokta munange bw'otolisiala, dokta munange bw'otolisiba na mirembe. Obuyimba obwo ffe twabulabako, nali muto naye obuyimba obwo nabulabako. Era nze ng'omukyala oyo mwagala nnyo olw'okwogeza eggono, olw'okuba nti mulungi, olw'okundabikira obulungi, okubeera perfect n'okukaddiwa takaddiwa. Bayimbi banne bonna abasinga bakaddiye, bafeewu Benasolo bakaddiye, bano abayimba mu Madiina bakaddiye, ba Betty Mpologoma baabo bagenda, ba Mariam Ndagire baabo bakaddiye, ba Angela Kalwe baabo bakaddiye, ba Stacia Mayanja bakaddiye. Nvannungi alabika ng'omuwala omuto ow'emyaka 17. Kati nno byebyo nno ebiva mu nkambi eya mwana muwala Sheila Nvannungi amaze n'atubuulira ekyama lwaki abantu bamuyitanga musambwa. Era kyekintu kyekimu ekyayogerwanga ku Juliana, naye Juliana ye tannavaayo okutubuulira lwaki bagamba nti Juliana olw'okuba mumbejja nti emisambwa gyamusiba obutafumbirwa. N'ebyo tujja kubanga tubimanya mpaka Juliana lwanaavaayo naye akole clarification eyiye ategeeze abantu ku ki ekigenda mu maaso. Yenze Sheila Adita emboozi eno weeba ekunyumidde nga nze bwe yanyumidde
kunyumira inkusaba nti nno nawe okomentinge otukulye kichomanyi ku Sheila Nva Nnungi gwe kye bakubuuliranga kwono omukyala kyotagenda kwerabira commentinga otumanye atira subscribinga n'akadeto kerabira Evanze Insangayo imbeera yo nnyo imbagalanyi.